Shiba Kalungi ayongedde okukkatiriza ku nsonga ya Spice Dana video njena masawo ngenda bangi kutusaako ate ye Pastor Bujingo anti bamugambye atuukirize byayogera bitya byonna ngenda bambi kutusaako masawo Eddie Kenzo kigambibwa mbu mulwadde byonna ngenda bambi kuwa masawo n'amalala mangi gonna nga dina ngenda banga kutusaako naye nga sinnabakongerayo badde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwe n'omulungi subscribinga ku Wonderboy UG tidalinga wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe batana ku subscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell ayi tubeere nga bugide tutekayo mukwano gwa soko difuna Hajat Kaloddo onakulombera edduwa bina ebyekutte n'ebitoso munonyako ku namba esimu wansawo ate nabeera nga akuyamba ate ye ogwe nayagala okulangira business yo oba akalangu konna so tukonako ku namba esimu wansawo ate ne tubeera nga tukuyamba Shiba Kalungi ngenda bba mukuwa masawo wamu ne Spice Dana anti olutawulabwe terunagwa era nga Shiba ayogedde ebigambo bingi ndowooza kyemmanyi Spice Dana bw'anaaba abiwulidde atajja kuba akola ki abaako kyanaamuddamu naye nga kyonna kyanaaba atuzeemu ate mukwano nja kuba mbikuleetera naye nga ate nkugyeyo eyo ye Pastor Bujingo anti ayina gwe yasuubiza okuba nga ayamba era nga mu maaso awo omwami ono omusomi w'ebirango oba asoma abafudde ngenda bba mukulaga mu maaso awo yamugaye Pastor Bujingo njagala otuukirize bye wayogera biki ngenda bba ngikuwa video maaso awo era Pastor Bujingo n'ayongerezako ng'agamba nti teweesiga bakyala naye bannange oba Pastor Bujingo ebyo abisoma mu Bible verse ki nze naawe naye ate kansoke nkutuuseeko nga abamubanja bamugamba ataasasule bye yeeyama male nkomewo nkubira omusumba Bujingo Pastor Mulamba omuntu ng'omusumba ebyokulimba tebyali baddewo tuukiriza kyewagamba kubanga okusuubiza bbanja naye ate okutuukiriza kwe kwalema tuukiriza amadirisa kakati enzigi mweziri kankuwewule amadirisa g'oba oleeta oba kino kyengenda okwogera munakyagala naye ate nze sazze ku entertaininga emmere y'abakazi tewooma emmere y'abakyala tewooma munaaka bw'etandika okuwoomera oba oyonoonese sitaani aba akwononedde ddala emmere ewooma nga gwe bagiguze mwebase emmere ewooma nga gwe bagiguze nga gwe byebyo nno Shiba Kalungi agenze maaso n'okugamba Spice Dana ate bw'abanga akwasaganya ensonga ezimu asooke nga kulowooza oba mujjukira emboozi ya Rita the Dancer we bamutwala mukomera emboozi n'agikutuusaako emabegakaawo era bye bimu ku Shiba byayogeddeko wano eno era Shiba n'akikkaatiriza ng'agamba mbu ye ne Spice Dana anti tebali ba mikwano Justin lwakuba industry omuntu waba akuyise ate omuyimbireko ate mukwano eneebeera business naye kamukutuuse ekyo kyonjagala kigamba buli muyimbi maturity of course ojeetaaga kimanyi tejja buzino gyambala ne bw'olabayo muyimbi ali mature adapt kubanga soko wetegereze nti nga Shiba bamuvumye tamanyi kuyimba ayambala bubi byonna ebyo weebiri but all in all the biggest revenge the best revenge you can give anyone who talks is success toyogera nnyo genda okube muziki gwo be successful. She's a lucky person. She's very favored as well. I never to be getting Katonda jabikoze eche jabimuwaddemu teyetagalagako. With 1.2 million followers, Shiba Kalungi, Spice Dana unfollowed you. What chitwala otya? Wana chitwala ntakwanga na Nairobi ku birthday ya muganda wange mwana nze ebintu ebimu tebinkwata kona dali bya social media. To be honest, buli omwa manya kimanyi nti social media is not something eky'India because manyi buli omwa alimbira akabasinga. Buli omwa agenda kujubisiza okwo nze njagala byalaali nga bwe nkusanga kyompulirira kyaddala bodda ku social media nompaana kyakabi. Nenze sitwala nnyo social media nti eri personal mbukati omuntu abadde likinga nnyo abadde anampaana kati ebifaananyi n'abijjayo kyokka gwe buli kimu n'okirekayo anti nze nyina ebyokukola kati gwomanya abantu bennaakaawukana nabo ensi ebeerawo nzirenga mu bintu editing all that time man. It's a lot of time. I don't have it. Naye ye bwe kiba kyekimuwa sleep at night omanyi let's be clear about this. Buli omu ekimuwa sleep at night nga gwe bw'okikola kikuwa essanyu ku mutima kasita kibanga tekirumya muntu yonna
unfollow the whole world. Do you boo? Wenakola story ya mwenga muli kuchuba na abantu basinga bankubira abamu ne reaching out ne bagamba omu kubo yakikoze mu mutima mulungi omulala she's a faker. Kweno time ogwawa. Tinzo obuzibu mmanyize. Awo nno we tutuuse ate ye omuyimbi omu yavuddeyo n'agamba mbu neera Eddie Kenzo era mbu mulwadde wa siriimu bannange era ng'ebyo jajja iculi ye yabyogedde era nga penge yamusabye bw'aba akakasa bye yayogedde ataddemu akole ki abyogere lwa nsonga ye Eddie Kenzo amumanyi bulungi in and out ate nga Eddie Kenzo ennaku zino takyasaagira mu brandi ye ate kankutuuseko penge ku nsonga Alombolooge yagambye nti Kenzo alina siriimu. Kano mukalabidde wano. Nsuubira wiiki 2 zijja kumumala. Nja kujja mu vanyo endala mbagambe ndabagamba ntya. Eno bulandi gye tutambuza ennaku zino. Yogera kyogera ng'okyosobola okkirektifayinga. Kenzo yatambye. Bwokera kubaja ngokola video ndi simanya aligge, simanya alina siriimu nga kwa video kenda bikatambula. Muganda wange making sure jambi imiriramu oba ogenda ku making sure nga ku video obukolera mu nyumba totambula. Uganda engeri gy'ofunamu omuntu nyangu, everyone knows one another. Musuuza yatabuse ku kyabulandi bwekuteeka kuteesuwali onyonyole siriimu yamujjawa ebisiya yabitandika ati nga kutambula nga wejjeerera. Naye ndowooza mu myezi ng'ebiri nja kubamba buli ekita manya mu wiiki 2. Tezinda na kuwera. Bajja kuba basobola okubeera nga bigambo yabasobola okubiddamu ne babinjonjola ng'ebabinjondedde mu butambi muno bali osasamaza abantu. I am informed. I'm working with a DET material Grammy Award. Nze ntambuza music wakezo ate ye Kadama gwe bafeze sente omusajja omuyimbi bamaze ne bamukwata era ng'ono bamufeze miliyoni 3 naye banaye Bakadama ate mubeere nga mwebeereramu omuntu sindika sente zo ng'omanyi wozisindika tino ki weewano lwansonga bagenda kubabba nnyo ate nga n'abafere bangi naye ng'ate kansuke nkuwoga n'amaloboozi obeere nga naye njagala kumumalamu obufere obwo abantu bate babagala okufera bannaabwe omuntu mbu sente ziri ku lusozi wa? Mbu ziri ku lusozi Bunyoro. Angambye kubira kojjaawo mugambe taddamu kunkubira simu kubanga ebintu agenda kubyonoona. Kama Katonda atusaasire yarabbi. Era avuze emmotoka ye n'ajja ne mukazi we. Sigamba nti oba aviiridde Masaka naye avudde eno Kampala. Avuze amafuta ge. Bw'oba ogenda eyo. Tegeezako abantu. Nja bategeeza. Abantu ngenda bategeeza. Kati ekikungambise. Kwata buli obujulizi bwonna. Mbujje mu